TV Uganda Award XP is my name. Yonna josinze okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugenda mu maaso ne muganda wange Abudu Kikomeko yekolera Aaron Bobo mu kamera tusinzira Makindi Uganda ne tulyoka tubuna ensi yonna. Go wenna ali eyo josinzira okutulaba oba oli mpya kindly subscribe. Mbeera ya bugumu lya byabufuzi tutunulira 2021 Uganda decides 2021 tugenda kubanga tusalawo kaluluko osubira kateekawa yonna gy'osubira okukateeka eryo liba ddembe lyo nga munna Uganda era kikakatako okuba nti wenyigira mu by'okulonda okuviira ddala ku kali akalulu akatandika ak'abavubuka na buno obugenda mu maaso ze bayita primaries eziri mu bibiina gezaako okulaba nti ozenyigiramu kubanga singa ekyo tokikola bajja kulondera omuntu ajja okukufuga obubi oba okukuyisa obubi ato omuvumirire naye nga ate tewenyigira osanga akalulu akamu konyooma kotayagala kuwaayo tekayinza okukyusa enkyukakyuka ne kagireeteeyo gy'osinga okubanga weegwanyiza. Tugenda kubanga tutunulira emboozi endala nnyingi ezibaddewo mu wiiki eno. Tulinawo emboozi ya Sipapa. Sipapa wiiki eno it was a Tuesday yalabikako ku People Power Offices nabeerako ng'awerekeddwako abayaaye be yali ne bannamawulire awo bangi ng'alina abavubuka bangi ne bagenda bakola effujjo ekamwokya era nga kigambibwa nti Sipapa oba abakuumi be babeera nabo nti waliwo yakuba essasi mu geti ya People Power. Ekintu kino ekyaleeta ennyo akajagalalo era nga poliisi ye yazembera mu nteeko bwe yakuba tiyagaasi negezaako okuggyawo Sipapa ekamwokya. Wano wennyini wengenda okubanga negatibwako muganda wange Abudu Kikomeko yeekolera tubeere nga atuwayaamu. Abudu Kikomeko omukulu wangi taata tukyali ku mboozi ndowooza tugenda tunulira Sipapa. Weeks 2 emabega yaliko ku People Power n'akola effujjo era n'akuba amasasi. N'agamba bamukubya amasasi naye nga abavubuka abalabikira mu katambi abavubuka ba Sipapa abamu mbamanyi bakifeesi simanyi bulungi oba bakifeesi oba basirikale naye nga kimanyi baba n'emmundu era kuolwo baazirina AK-47. Bw'otunuulira ebyaliwo weeks 2 emabega n'ebyabaddewo ennaku 2 emabega kirekawa Sipapa ng'omuntu era ani amutuma okukola bino ngagenda wala nakwani amutuma njagala ngezeeko okugamba baganda bange bonna Uganda namwenna abasuubirwa okukozesebwa ku mizannyo ate egirimu okutwala obulamu bw'abantu abalala oba egirimu okukuulamu abantu emitima nti toyingiriranga nnyo tobuukiranga kigaali gy'okyamanyi gye kyava kuba ebiseera ebisinga oba tomanyi gye kikola ki ekigenda nti bw'oba oli mu kkubo n'osanga emmotoka neekusanga ng'obadde otambula lugendo lwo suubira osooka gibuuza oddawa tolinnya bulinnya ojja kwekanga nga ogenze ku sayidi enkyamu kubanga tebaki tebayo. So my brother Sipapa mwewuunya okukkiriza okukozesebwa mu mizannyo nga gino nga tamanyi gye kitandikira tamanyi gye kiggweera. Munnange nno muganda wange bano abasajja tebalina njawulo n'abasajja abasookawo abaddugavu abaalundanga embwa. Embwa baagitumanga okuginjigira nnumira ono nkolera kino naye ate nga bwefa bawulira tebasobola dde n'okugisiba mu lubugo bagiziike mu kitiibwa ng'ebadde bayigira enva ze bali ewaka nga bagisuula ku jirikiti. Onfunye so Sipapa mangu ddala kino bwe kinaggwa wakuteekebwa ku jirikiti bano bagenda kukuteeka ku jirikiti kubanga tebalina nnyo kyamanyi kye bakwagaza because oli kifeesi fena tukimanyi nti Sipapa mubbi. Sipapa yali mubbi tukondo w'ebyomunju era ndowooza eyasinga omunafu yanzirugikirako ye yali mukwano gwe kati gwe baakaddamu naye Chameleone. Si muntu Chameleone oba yatekayo ebifaananyi bya Sipapa ebyempi ensi yali emumanyi
Nenge bifaananyi ndowooza tebabirina bulungi. Okitegeera si papa mubbi kungwe si papa oli kifeesi kakati neewuunya gusooka weewuunye mu bwa kifeesi bw'abasajja ate gye bajja bakolagane naawe so si lubajja kukolagana naawe nga kifeesi naye olunaku lumu bo bennyini be bagenda okukusuula ku jjirikiti ate okyalina kyotugamba njagala olabire ku bantu nga ba Abdallah Kitata baba bakozesa olwagira ne babasuula gye babasudde era bwe bafuniseewo emirimu gy'obakozesa ne baddamu ne babajjayo still bajjera kubazzaayo ate nga kigenda kuba kyannaku nti abantu abamu abalisibwa olw'ebyobufuzi nti gavumenti ne bwe zirikyuka mulibwa temuweebwa kisonyiwo olw'ensonga ate ze ziri mu buyinza ze muli bamwasobyako zennyini nga mwali mu defending ezigenda teri kintu kirungi nga oba kuzoganya gavumenti eriko bw'oba n'essuubi eyo gy'owagira nti enajja naye kibi nnyo okunyigiriza ejja ng'ate eno eri mu kukola ki esiibula kkiriza oba gaana simanyi oba enkyukakyuka evaawa oba eva mwani nze manyi kimu nti gavumenti ya pulezidenti Museveni enjuba eri mu kugwa si lwa buyinza akatadde oba kazikira si lwa buyinza bwange naye bwe bityo bibadde mu Africa gavumenti eyawangaala ennyo ndowooza yali ya Kadafi myaka 41 eno ya 35 which means nti eyisizza ne mu makkati g'egyo ge yakafugira eyaffe eri mu kukomeka lugendo lwayo osegeera so olina okwegendereza ennyo nti waliwo abasajja baali abagezi ne bagamba sigwa nayo nadduka neyegatta bw'oba osazeewo gyegattamu ate tonyigiriza eno gy'ova so tugambe nti si papa yomukuba Useful Idiots eyo sigenda kugendayo omutidde kubanga Useful Idiot nagambye nze nkitegeera ng'omuntu asasulwa okusiriwaza abantu ani akati naye kakati ate kino kati ate ono kino kiyenji yagamba luli bamukuba amayinja kati luli napostinga gulonte motoka ye bagikubye ejjinja nenga ate bwe yali agenda ewa Bobi Wine yasimbula Mengo omanyi waliyo n'ekintu nga ne mutabani wange omutoto oyinza kikola ki kimulimba olwaleero keesi yonna bwejja mu Uganda ng'erimu essasi tuba tumanyi gye livudde kuba tumanyi baani bannannyini ki mundu sigenda kiyingira nnyo okay kyembadde nkugamba nti si papa bwe yali agenda Kamwokya ndowooza yasimbula Mengo yalina bannamawulire ndowooza yalina vaani B ez'abannamawulire yali live bwe yatuka Kamwokya wali nga ku washing bay live neevaako ebisigadde abalina Kamwokya ku washing bay wa Bobi Wine wali opposite nga kuno offices kati nze kino kankigamba abantu n'embwa nti omuntu omusiru wano mu Buganda bamuyita laba embwa eno naye ate n'embwa gye waliisa ensiru emanya gye bajagala okitegeera nze wadde sisobola kusaalimbira wuwo ng'eggulu nakuvumye ate nkeera nzigyewuwungulire mukyala w'emmere mbu yali azze kusimba fulaga ya NRM oba onsuubiramu ki yali azze kusimba fulaga ya NRM okumpi ate fulaga y'obwakabaka bwa Bunyolo ebakulubirye Mengo okitegeera bannange mbagambye nti embwa kye kisolo kye twayitanga ekisiru tiraba embwa eno olwoba kuvuma busiru yali azze kusimba naye n'embwa emanya gye bajagala naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere nti ngenze kusimba fulaga NRM e Kamwokya kakati ate ya Nuupu tugitwale ku State House liba jjogo oba kati tukole tuti tutwale gundi ya Nuupu wane nakasera ku offices za NRM ne bwe ba opposite mulimu ebintu ebitasoboka obyemuko omusajja atogenda omupangisize wali opposite oba osuubirawo emirembe tubeeremu ku magezi ate ebiseera ebisinga
bwe batusasulanga okukola emirimu egimu tugigaane kuba gigenda tuleetera obuki obukyayi obuzibu obukyayi nno bwali badde kaleekaleko naye bijja tuleetera obuzibu kuba sipapa yali asobola okufiira obulamu eyo ate mukkirize nti bw'ogamba kati olwaleero nze nsobola okugamba nti Bobi Wine simuyinaako buzibu I'm okay with him osegeera oba nsobola okugamba nti I'm okay with President Museveni naye manya nti waliyo omuntu eyeegoga erinnya ani Bobi Wine Museveni nga tamwagala bw'omulumba mu bwakabaka bwe omuliisa enjiri ya Museveni bwakusabulirangayo emiggo tokaaba kibanga genda mu muzigiti omuntu oyo n'ogamba abange musiriikirireemu mbaletedde enjiri mulokoke yafuula omugaati amazzi osegeera emiggo ofuna gy'otamanyi kobe musiraamu kobe mulokole bw'okkiriza okugenda mu ssabo olina okugyamu engatto era olina okugondera emisoso gy'ekisamiza zironga zokkiriza okugenda mu bwakabaka bwaki obw'emisambwa kankiyite bwe ntyo kakati amatwale g'obolimu gabasigago era bagga nti wano tebafuuyirawo luwa tofuuwa because okkiriza okugenda wa mu bwakabaka obutali bubwo kakati bwe yagenze ekamooca bwe baba bayimba Bobi Wine awo we yabadde kyabadde kimukakatako okuyimba ani Bobi Wine ebiseera ebisinga tugenda nambeera eryato bwe liba litambula yeyamuwerekedde gye likubalizza gy'olina obbalira si ggwe gy'oyagala okukola ki okugenda so bw'ogenda ekamooca nga bayimba Bobi Wine bw'oyogererayo Museveni obanga atunda obugi mu bbaala era obanga ayogedde sitaani mu nnyumba ya Yesu nti sitaani w'amaanyi yasinga sipapa alina ayinza kuba na kigendererwa ki gwe mukulaba okwange waliwo projekiti y'okusiiga ekifaananyi nti aba people power bali violent bakozi ba fujjo nti babayita bati abagunzi hooligans nga bwe babibatumba ndowooza gundi yakitandika Andrew Mwenda n'agendayo emirundi n'emirundi tebaamukola kintu kyonna nga Mwenda yagenda tebalina kye baamukola ate nga bulijjo abavuma yagenda ayambadde akakofiira kaabwe n'atuuka aze kwewandiisa era naawe ekitiibwa abo bye yasangawo basenkulu mmandwa be yasanga mu ssabo ly'ekamooca yasooka n'abawa ki ekitiibwa kaakati kasiiwuukira yeegadde agende ekamooca ate era afugireyo akaana ako baali kakubye omutwe ne bagwasa ne bakattira nayo ne bazza mulambo wakiri twaliwozezza saagala muntu musiru bw'atyo kusuumuza kwa kikaaki onvuma bulijjo ebbanga lyonna nga bwe ndi omukyamu nga bwe utanjagala onvuma ku TV ng'abaana bange balaba enkyo jjawo obuvumu obukwata emmotoka yo ojje n'ekyalaani okitonere mukazi wange nga sitemaggwe mba nnina ki so kati kino kirekawa sipapa n'abantu abalinga sipapa tekirina nnyo wekimuleka kubanga talina kyakufiirwa omanyi kyekyo bagambye nti weewalanga nnyo okuwanyisiganya ebisongovu n'omuntu atalina kyakufiirwa weewalanga nnyo okulwanagana n'omufere weewalanga nnyo okulwana n'omuntu eyasobolanga okubba emmere kasigiri naye nga abamukyamu nnyo be bayita abali violent nga bakuumye nnyo obukkakkamu nti mu mbeera yonna ebaddewo omupozi olunaku lwaleero bavuddeyo nga beekalakaasa nga bagamba bakuume emirembe abaana ba Bobi Wine nga bagamba bakwate sipapa abaana ba Bobi Wine kintu kimu kye balina abawagizi besi ate bambi si abakontrolinga bavumi balungi balina buli kivumo ekisava naye nga birina okukanyuga mayinja ate nga nabo tobanenya kuvuma nabo ye emmundu yaabwe kubanga bali balina emmundu mmwe bwe tubanyiiza mutukuba masasi na ttiya gaasi ffenaffe mutunyiiza sinze ngamba bali abaana nabo babaweereza bivumo n'okubawemula ne babawemula because beekyawa balina obulumi
sijja bba nenyannyo wadde sibawagira waliwo omuntu eyambuzizza wano in fact yansindikidde ka message nangamba omukulu oyo yekolera mu buuza agwawa olumu abeera eno olumu n'abeera eri omuntu omuzibu okuyiga kyali abuudwa abampalampako mubireke kitegedde ogwawa oli munankyukakyuka oba nze ku saidi y'enkyukakyuka wabawo kyesanyukidde nkyogerako ne banjokya ate nga nabo baba batuufu okunjokya bali bakutidde mu miguwa naye tugenda kukomawo twogere ku nsonga za muganda wange Edikenzo musuuza bwebaako kyekoze neteeka ku luguudo ngamba muwa abantu emmere baffe enjala kawunga baakawa abantu lwaki temutuwa mmere so nze ngwa buli wamu naye nga nalyagadde okulaba ku Uganda empya nalyagadde okulonda ku mukulembeze w'omulembe gwange gwe wawunze sifugwa tonfuga tonteekamu ggwe kyoyagala mbeere okay, that is it. Nina omuntu we gwange naye mukama yakuwa ogugwo tulina okugukozesa byanjawulo bye tutagasse ne tukola ki ne tutagatta otherwise saagala muntu yeefuula omuzindaalo gwange okay, that is it. nti nze alina kwogereranga mabega nze ne ntuusanga obubaka bwa buli kyayagala mpiseewo oba kasasiro oba sikasasiro ya nze neetegeerera tebanfuga naye ngaekisinga obukulu twebereremu nebajjo yetegeere akyobireeta osettinga itv Uganda. Thank you so much for watching. Fabushamu yonna gy'oli bannange mbajjukiza Edikenzo ne tugenda kuwumulamu katono tukomewo n'ensonga za Edikenzo. Waliwo abamusibidde ekikokolo, waliwo abagamba tumulonde naye nga nze ngenda bagamba ekintu kimu. Tugenda kukomawo n'emboozi ya muganda waffe Edikenzo Afrima Awards. Tugenda kubanga tutunuulira abannayuganda be banominatinze, tutunuulire ensonga lwaki mu bonna be banominatinze, lwaki embiranye eri wakati wa Edikenzo, lwaki embeera eyimiridde nga bweri. Aaron Bobo on camera. Thank you so much for watching. I love you guys.